obudde kasokedde nga budda ku bonnaabwo kirabika ate munne ku guno omulundi obudde bulabika bwekanamidde ddala kubanga omusajja watuukira okudda ku mukyala we oba omukyala nadda ku bbaawe n'amumaza omusu mu ngeri ey'entiisa nga bwe twalaba ku ngeri ya Cheptegei ekyamutuusibwako. Awo ng'otegeererawo nti munnange kirabika ebintu tebikyasobokera ddala, bitabukidde ddala, embeera etabuse. Waliwo omusajja atemyeko mukazi we omutwe wano mu Kampala. Kale abo nga bakyali awo bakyazanyisa obulamu Mukama Katonda bwe yatuwa, waliwo ate munnange abali eyo abasula ku tebuuki, taasule oba taakeese, taasiibewo nga yali ku mumwa era nga balwadde ebirwadde munnange ebyo bibabala embiriizi, balwadde kansa, balwadde emitima, balwadde ebibumba, balwadde amawuggwe, prostate, ensonga, endwadde ezikwatagana ne sisitimu y'abakyala, ebizimba, bali eyo naye n'amalwaliro g'abalemwa babasindikako bagende munnange balindirire ekiseera kinaatuuka butuusi Mukama Katonda n'abayita. Kati nno leero njagala mbazeemu amaanyi nti gwe n'alina obulwadde obwekuusa ku ebyo, pressure n'ebirala nga bw'oziwulidde endwadde awo, waliyo omusawo omukugu wano ku Uganda atalagizibwa. Ndaba omuntu ali talented, njagala ensi yonna neemumanya newankubadde nga ye ayinza okuba nga teyandikyagadde, naye muganda wange. Abantu baffe bali eyo, muganda wange babonaabona n'endwadde nga babasindika mu byalo. Ali eyo yalwala amawuggwe, yalwala omutima, yalwala ensigo, ng'alindirira lunaku munnange akadde kavuge, nga n'okulama yali amadda. Essuubi munnange weeriri, yangu wano ku Uganda atalaaje ennamba zaffe kweziri, bwezitaba ku mboozi eno ne ku mboozi endala kweziri, esembyayo 1.5 n'endala esembyayo 7.3. Tusobola munnange okuba nti tufuna essuubi ate tuyingire mu Uganda empya. Ekyo nkiwa obudde nga nkiranga. Omusajja munnange akutte ejjambiya etemagana obwogi, munnange n'akaalakaala nga abantu bwe bamwesega, n'atuuka ku mukyala we Katwe wano mu Kampala, munnange n'amutemaatema ensingo n'amuttirawo. Bw'amaze okumutemako omutwe, omutemu n'ayongera munnange okukaalakaala n'ejjambiya etutobadde omusaayi nga bw'atiisatiisa okutta yenna amusala mu maaso. Kyokka abantu bwe bati munnange bamumezeeko, nga abamu bwe bamuwerekereza amayinja bwe geeyongedde nga kwe bagasse n'enduulu, omutemu munnange n'atandika okudduka. Kyokka waliwo eyamusonye ejjinja ku mutwe n'atalantuka. Awo munnange ne bamukuba okutuusa lwe bamusse. Era poliisi we yatuukidde nga emirambo 2 gigudde awo. Bino munnange byabadde Kibuye mu Jjuuko zone mu munisipaali ey'e Makindye. Olunaku lwabadde lwakubiri ku ssaawa 3 ez'okumakya. Omusajja bwe yazze ng'akutte ejjambiya eyabadde ewagaddwa obulungi ennyo, n'atuuka ku mukyala we Sharon Rukundo abadde yakanoba ewuwe, n'amutema ensingo n'amutta. Munnange
okusinziira ku Isaaka niwamanya mwanyina w'omugenzi. Abagenzi babadde bombi bafumbo era nga baava bombi mu kyalo e Busheenyi ne bajja e Kampala okunoonya emirimu omwezi gumu emabega. Kampala bamulabyeko katono nnyo bwe bati bamusiibuza bigere. Niwamanya agamba nti ababiri bano babadde babeera Nsambya gye baapangisa akazigo, kyokka nga omusajja atulugunya nnyo omukazi nga muyisa mu mbeera enzibu ennyo omuli okumukuba n'obutamuwa mmere, ekyamuwaliriza okunoba wiiki 2 emabega asobole munnange okufuna emirembe. Omusajja yali abiyita bya lubalaato, kyokka agenda munnange okulaba nga gwabadde agalabanja alabika agendera ddala. Kwe kutandika munnange okumuperereza akomewo baddiŋŋane ekintu Lukundo kye yagaana. Muganda wa Lukundo yategerekeseeko erya Joan nga alina ekirabo ky'emmere ekibuye. Yasalawo munnange okuyita muganda we bakolere wamu engeri ebyobufumbo ebyali munnange bimaze okugootaana, era babadde bakeera kufumba kyankya ne baguza bakasitoma. Kyokka munnange mu bbanga erya wiiki 2 tebabadde bamaze nga baawukanye omusajja abadde tatereera, nga buli kadde abeera aperereza omukazi baddiŋŋane, naye nga munnange omukazi yeeremye. Kwe kusalawo amutte aveewo, abasajja abalala baleme kumukwana, baleme kumuganza. Kwegamba amuperereza akomewo. Kati olwalaba era kati ndowooza nga abalamu wayase yekka nga gwamiisinga ng'ayagala akomewo. Wayasaddemu akwajje akitegedde mwavu teryagenda kumukkiriza, ayinawo wayasa obwereere. Kaakati munnange kwe kusalawo ebimbi bisekero, ne kwe kusalawo najja Katonda akola ebbuba, akola kifiiriza abasajja abalala baleme kumukuwana. Ashirafu Kato omu ku baalabye ettemu lino nga ligenda mu maaso yagambye nti munnange baalabye omusajja nga akaalakala n'ejjambiya naye nga aswakidde bulala. Kwe kumulemezaako amaaso baagenze munnange okulaba nga yeewugoma ku nsonda y'emu ku nnyumba ezirinaanyeewo. Ne balowooza nti munnange alabika agenda ku mirimu gye kubanga babadde tebamumanyi mu kitundu kubbo nti oba oliawo agenda ku mirimu gye. Kato ayongerako nti baamaze ne bamuggyako amaaso, kyokka munnange mu ddakiika ntono bagenze okussa amaaso ng'ali ku mukazi atema. Ekyabakanze ennyo ne bateekako enduulu eyabaguliza ku batuuze, ne batandika munnange okutaayiza omusajja ono. Baamugobye n'agezaako okuwalampa ekikomera ataase obulamu, naye n'alemererwa. Kwe kutandika okutiisatiisa abatuuze n'ejjambiya, naye nga munnange bongera kwongezi munnange kumusemberera atiisatiisa n'ejjambiya. Abayaayi bakutta amayinja go munigakubiramu eriyo. Kati munnange okutuusa we baamukubye amayinja n'apondooka n'agwa wansi, olwo munnange ne bamumaliriza. Blessing Nabukenya ono abadde akola n'omugenzi nga baweereza emmere yagambye nti Lukundo yabadde atwalidde kasitoma mmere ne caayi, ng'eno munnange omusajja gye yamusanze n'amusanjaga. Nabukenya era yagambye nti omusajja ono mu kiro ekyakeesezza Mmande yazze we bakolera n'alabula Lukundo nti ajja kumutuusaako obulabe singa tadda mu maka kufumba, kyokka
tebakitutte nga nsonga. Ne bamusindiikiriza n'afuluma ekirabo ky'emmere we bakolera. Olwo n'agenda n'apanga ddiiru n'ajjayo ejjambiya ye gye yawagadde obulungi ennyo. Ono nno si ye yekka, njagala okubuulira nti abantu bangi nnyo bazze beesuulamu jjulume ne batta bannaabwe. Waliwo omuyizi Weruba Mugali eyali asoma siniya ey'omukaaga ku Kampala High School mu 2001 yeesuulamu jjulume n'abaka ejjambiya n'ayingira etterekero ery'ebitabo erya Kereziya eya St. Matiya Mulumba e Kampala mukadde n'atemako muyizi munne Yahaya Ibrahim Mukabwe, yamutemako omutwe ne gugwa wali. Ate Mukabwe yali asoma ku Citizen High School nga naye munnange asoma siniya ya mukaaga. Oba baali bafaaki oba bawala bwe bityo. Obwokubiri nga August 9, 2005 omuvubuka Siraasi Sebuliba yabaka ejjambiya n'atema omusuubuzi eyali mukama we Deo Wangi ku mutwe n'ensingo munnange n'amutta. Okusa n'omukwabo abaali bakoze amawano wano e Uganda nga April 27, Christopher Kasoma wa myaka 43 yakwata ejjambiya n'asanjaga abaana be 7 ne muzzukulu we omu nga kigambibwa nti obusungu yabujja ku nneeyisa eya maama w'abaana be gwe yali alumiriza okwekobaana n'ab'ebyokwerinda ne bamubega. Kasoma yali mutuuze ow'ensangi mu Wakiso era oluvannyuma olw'okukola ettemu lino yanywa obutwa naye n'afa. Owokuna era ndowooza bwe lugenda okusembyayo ku babbo bangi bulala, Dennis Oweyesigire wa myaka 4 mu Septemba w'omwaka oguwedde yeesuulamu akambayaaya n'atta mukazi we n'abaana 3. Oweyesigire yali mutuuze ow'e Munyonyi 2SL mu disitulikiti ey'e Lubiriizi. Kale munnange gwe tolaba kutabukana musajja oba na mukazi n'atandika okukwewerera oba n'obiteekamu okubalaata mu mbeera yonna n'olowooza nti oli safe. Munnange toli safe kubanga kati abantu batta bussi. Watakukumako muliro, bw'atakukumako muliro ajja kufumita ekiso, ajja kuwa obutwa.